omukolo ogw'okulima ebijja mukolo gwa buwangwa guyina obulombolombo bwagwo. Bwe mulima ebijja mujjamu engatto nti mujja mulimira mu bigere temulima bijja kusukka ssaawa 4 ez'okumakya. Ebijja biribibwa ku makya. Lwaki? Bajjajjaffe bakkiriza oba baawanuuzanga nti emizimu egy'abantu abo abali ku kijja ekyo giba gikyaliwo awo. Omusana bwe gumala opaaluuka givaawo ne ginoonya ebbali mu miti n'ebirala bwe bityo. Okkiriza mizimu? Ati nze nkuwa ate kati okunyumiza kitegeeza kukkiriza. Ekyo oli kimbuuza nga tuzze kunyumya kukukkiriza oba okusinza. Kati nkuge nti kiwanuuzibwa era bo bajjajja bakkirizanga ti abantu bano bwe muzze okulimako mubalimako nga weebali. Nakulaba nga otudde ku ddaalo lye bw'onywa sigala. Tata amalaalo nakyo kitegeere. Amalaalo eringanga amabaati go ku nju. Osobola owulira nga ekinyonyi kiguddeko ofuluma na ffumu. Kinyonyi munyonyi kati ne wano ono ayiseeko alinnyeeko alinnye ku bbaati. Kituufu lireekaanyeemu naye talimenye gy'oli munda. Kati wabaayo abaawulira. Kati engeri gyesibeerangayo ate kakati kugamba ati abaawulira oba tawulira. Mwannyinaze yabazaala nga muko alina okujja ewaffe abakole ki ababike. Kati jjukira mulembe gwa ssimu twali twategedde dda nga tugumbye ebbali kuba ogenda buwungeera awo nga butandise okkunira saawa emu mu kitundu. Talina mulimu? Talina mulimu muko? Gutya? Teyali bize? Otekwa kyenkugambye kati ayagala okwewala ebyo byonna yeggwe agenda ogenda mu kkanisa oba muzikiti. Newe omanyi nti ogenda bagoba layini nga bwetambula mu buwangwa. Oteeka ogenda obabike. Otuuke nga bukunira awo ssaawa ng'emu kitundu zoolekera 2 buvuddeko ensonyi. Oyimirira eno ku kkubo. Abeeyo ne bayitaba. Ani oyo? Nze gundi muwala wammwe ow'egindi yazadde abalongo n'okubawo ekigambo ekiringa ente bw'ekiti. N'omukola? Nabo ne bakuddiza. Abafe! Ne basimbula okugoba. Bwe bakukwata bwe bati. Eyo mbuzi. Abaganda nabo baali basembuse. Buno amukola ekigambo. Lwaki oba omukola? Ekyo tuli kyogero olulala. Lwaki mu balongo mubaamu okumukola? Twebaze Katonda Yesu yajja. Twawona ebyo bannange. Kati oyo emmotoka agobwa? Anti bw'omala okwoga kati guno omulembe kyeggambira nti mukolo amala okuteekawo epiki yali nammwe mwamuddiza n'okugoba. Kanyammwe bigambo mwabiteekayo? Ekigambo ate bw'otaddiza ati olwo baba bakulekedde. Bw'otabikola abalongo baba ati bafa. 5 rounds and above. Agende. Okay, ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kaweesi okuva ku Shalom Health Service eddwaliro ly'abasajja erisangibwa Ntinda outside the village mall Katona tuka ku Ndundu complex oba okuba ku simu yaffe 0705271973. Ndine wine balukeza da juggernaut ya encyclopedia. Yesebo. Kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop. Kiba kitegeeza nti emyetooloolo 5 n'okwambuka waggulu nga toma ate oyungira muli abasajja balina challenge bampeeza message Shalom mwemba maze siddamu kuyimuka nfuna obuzibuzibu mu maazanya nako nuna ku bbeere soko nnyonyogere twakola 5 rounds and above ebyabigoba basomere mukko byakola prolonged ejaculation ayongeza omalo tambula osigala okyatambula erectile dysfunction abasajja balina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluti nga mulinamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazzi nga agabusinga bagakola bulungi nnyo. Male fertility. Abasajja mazzi agazaala agakuyamba ku sperm mobility. 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Navuza obusimo obwo babeera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwema amazzi okukozesa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okwesa lumu paka alla lwali kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusaya gutambulira ddala eno omusajja ne gubanga saluti bw'ogikubadde oba omaze osigala okyalina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705271973 sangibwa Kisaasu kwa delivery mu nsi yonna.
Alex Mwangi in a comedy store back to Sakode 10th year anniversary with Diamond Platnumz. I'm so happy. Yes, Diamond Platnumz from Tanzania will also feature the band from Kigali, Rwanda, Eric Omondi, Kenya, Raymond Namakula, Spice Diana, Cindy Senyu, Lydia Jasmine, Vic Fameka, Winnie Mwangi, John Black, Anon, Kabako, Laika, Gloria Boogie, Catalayan Kando, comedians, MC Mariachi, Amoti, Salvador, Madrat and Chico, Maulana Drain, Ticha Mpamire, Bizonto, Shequina Neva, Raj Kabeja, Sami and Shawa, Myriad, Bobby Brown and Nilo Nilo. The 10th anniversary of Comedy Store on Friday, June 5th at Lugogo Cricket Ovo. Gates open at 2 p.m. Buy tickets now at ticketsasa.com. Sponsored by Friday nga 12 June 2026 ku Front Page Hotel Namasuba we wali endongo Haji Kaziwe Kapo erije baita Ssebavuga wabulirawa okwingira shinze mtwale bipye mtwale tane emeza ya milioni 2 bakubire meza yo bagitereke noti musanvu noti nya satwe mu 2 oba noti musanvu 5 nya mukaga nya 18 musanvu 5 omanyendo nga Haji Kaziwe Kapo ja konkone yebiro biro gwe ukimanyi hazama zeko nga muwogo waguru matara screen stage ne sound olwali okasumulula mulamu Ssebavuga karibu sana ku Front Page 12 June 2026 mujana obwana butuwe meneku obwata wafunira msajja omutufu ng'okoye ng'okadiye n'ekikijjo mujja mutuwase kigenda kuba kijobi ku Front Page Hotel Namasuba endongo ya Haji Kaziwe Kapo eri basanaale gy'atumye Ssebavuga wabulirawa ekutuusibwako Viniva Logistics. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening with Ugamba. Kasure Chigambo, it is happening. Ngumanyere ku Shalom 256. Alana ba subscribing kindly to get a quote so that you don't miss out anything important. Alagwa subscribing kujikizo kusaka notification bell so that you get notified every time that we upload. Era kandi abogusose inze Shalom Haddad Kawesi. Era ngayembera kuseti bakonze ka mbako na nafe abasemi Simiatiano Construction Company basangibwawo Kampala na Bingo batunda ebyomu nyumba interiors bana hardware bakola land surveying bakola ebintu bingi nnyo ebikonza bazimba amayumba enguudo bakubire simu gwagala okubira plan y'ennyumba agala okukola quant surveying agala property management kwa 0758821603 ne 0787943539 mpola genda kuzimbira ennyumba ngoli bweru munango okola ka sente tokolimira senga ombuyanzi bakwesa Semiton Construction and Property Management Company otambule mpola atenda kuzomwezi nga 3 tugamba lwa mukaga luno tugamba ku motive ebugolobya Wike Benda abaita Arsenal versus Haters FC fa batawagira Arsenal mujje tubero mu bungi swaza abantu abo kubanga bagenda bakubakana shuwayu Arsenal togera kuangula Champions League nchiddamu bwatagala Arsenal nganze bane mujje fenna twegatira mpene doboze dene tulemesa abantu abo embeera ebewo emeza milioni abalami chamanyi disa ne mikeda mitwale 2 ne mitwalo 5 mpola onako yalo wanjawulo mwansaba sebo kwecho kwendi echa Arsenal aba haters aba hatinga Arsenal abatagazi Arsenal kalungi konna banange ne kino kyennyini mpulire obulumi kyakulumye Sunday yonna savudde mu nju ate nakijja kinkwata bubisa badde na mukolo ngoli waka banga singa nadde ku mukolo nandiyebuzaabuziza nadde waka buli wambaleekaana bu social media buli wobikula teri video yatambudde buli wamunga bali ku Arsenal naye twebaza Katonda byabaddewo ebyokola maziga miranga myerere nga 3 ku lw'omukaaga lwakalwe nninza olwo ekibagoba ekijja si muntu ekijja si muntu waliyo ba Haji Kaziwe Kapo beegumya mu bakimaze dda yeegumyaga bagenda kuwangula ekijja si muntu besege bane mwala video affe yasooka mwajagala nnyo baga Shalom muteterana agatalo ne muleta ebyekisiru omusajja ngojo muwabudde mu mala interview yalina nyimpi nyesayemu n'ekitundu nga nga baga akomyawo muzeeyi Mbabali Maliseri origino
tumuleso okuva ku segment obogora Simba n'okuva mu Jole John and Jane events planners banono bogezi ba ku mikolo ekoze mga temuli bogezi ba taste tuli balungamya abalungamya naye bomala okulungamya ate robeera omwogezi okulungamya n'okuba omwogezi bibiri byanjawulo naye ate osobola okubanga omwobikoze okulungamya kwe kujja n'enkugamba nti bw'ogamba abako basooke wano tekikola mu nnono yaffe balina kukola bwe bati awo mba nkulungamya then okuba omwogezi kwe kwata omuzindaalo n'ennyaniriza abagenyi oba n'enkulembera abazze okwanjulwa so nsobola okuba ekimu mu byo naye ng'ekinyuma kyakubeera mulungamya kubanga omulungamya kiba kitegeeza nti bano basukkulumako mu kumanya kye bagenda okukola gwe oyingirawo ng'abasingako okubalungamya though kisobokera ddala okubalungamya ne balemerayo gwe omulungamya n'olungamya bakirayanti bo tulungamya okusinziira ku nnambika gye tulambikiddwa mu nnono n'obuwangwa engeri gye tulungamiziddwa nga tuyita nga Katikkiro ayogera gye tuli ku biki bye tutalina kukola mu kwanjula okugeza Katikkiro yatusisinkana omulundi gumu kyali 2024-23 nyinza obutaba nnyo sure naye ng'ayogera ku bawala abajja nga bazina ng'obubiina bukankana abo Mukuuma Ddamula tyagenda mu pasono si kya buntu ekitiibwa ky'ekkanzu ne gomesi in fact ero kankuyise mu nnono n'obuwangwa bwaffe ekitwambaza engoye ezo ku mikolo egy'obuwangwa waliwo bye tuba tubikka omwami ekikwambaza ekkanzu ekisookera ddala ng'ebira byonna tebinnalabika kubikka fulayiyo omusajja n'ekkanzu baziretangaala ng'obisseewo bw'oti nti omusajja asobola okubeera awo memole n'etambula ate nga ali ku buko bw'obeera ku buko ofuuka nte era osigala oli muntu nga sense zo zikyakola ne feeling zo zikyakola na buli kimu osobola okulaba omuntu oba n'olaba Nyazaalawo lwaki ero yangu ya Nazaala kubanga mukwanjula Nazaala n'okulabika talabika bamula abasingo nzo baba kati abo abawala abazze okubuuza abo ne mubaamu akukyusa ebirowoozo si gwe wekka Shalom naye nange akuwerekeddeko mbamuko bwe nsituka nga nzibye empute nkola amawulire kati ategeera empata kati ategeera kitwogedde omusajja mubikkako bw'okuba saluuti ku buko n'osituka ng'empala ewaze kati ogenda tambula otya bamanyawo bajja ensajja omu abajja kugamba omwana waffe gy'alaze si mu kalica ya wano kiri mulaala eriyo eyo kalica ze tuwulyo baziri ngulu eyo nga basooka kukuteekako kaliba abawala ne bajja nga beesibye obukete bazina bwe bakwetooloola akaliba we kagirira kanaga gwe togenda kuba mugumiikiriza n'obwo butemu ojja kwenda ku muwala waffe obwo butemu okitegedde kati ffe wano mu kalica yaffe toteekeddwa kulabika ne bwe weekyanga weekyangira mu mukanzu onako ogambye Nyazaala tabaawo mu kwanjula Nazaala abeerawo ku mukolo naye taba wano bweru abeera mu nnyumba munda abeera mu nnyumba time we tuyingirira mu nnyumba maama azaala omuwala lwalabikako ate ng'atudde mwe mugenda okuyingira abaka abazze okuzaalibwa maama aba yatudde dda era maama bw'aba asitukawo tufuba nnyo omukono okumubuzaabuza ajja attention ku maama kubanga mu Buganda mu nnono yaffe ennono z'empisa ngenda byonna bikuwa leero mu mpisa zaffe eza Buganda Nazaala omukyala omukadde akuzaalira mukyalawo okkirizibwa okumulaba naye tokkirizibwa kumwetegereza osobola oba byawula byombi nsobola okumulaba okkirizibwa okulaba omukadde azaala mukyalawo naye tokkirizibwa mwetegereza okumulwako ennyo amaaso kweko okwetegereza kati obeera omwetegereza Nyazaala mukwano gwange nsuubula mu kikuubo naye gy'asuubula business eyo si gye twatandikira eyo ye gundi enezze n'omulembe guno tino musisinkanye mu kikuubo era bwe wasinkananga omukadde oyo ng'omu ku mmwe ateekwa okufuna waakyama amanjukira nga temuyisiŋŋanya jjajjaffe we yajjanga ewaka baamutuuzanga ni banneiba era n'okusula tekyabanga kya bulijjo kuba nti asuze wano omuwala we yafumbirwa
kati kisoboka era ng'ofune wa neighbor oba ng'amaka go gaateekako nga bw'olaba nnyumba eri ebbali ng'eyo ye gy'asula kikola ne baba omwami yafa talina asigala era awo abeera muko awo asigala era awaawo ekitiibwa kyogamba maama bw'aba yafudda ku malaalo ge n'ofuwa oluwa ekitiibwa kya maama sigala maama ne bw'aba yavaawo kati ne kino era bwe kiri so mu nnyambala tulina bye twakugira bajjajjaffe nga basengeka ennyambala zino balina bye baamanyanga nti kino kijja kuleeta embeera bweti omukyala bw'asiba gomesi ne bw'aba abadde talina kabino kimanyi nti aba akafunye nga sishira price luli nena kati osookamu ekikooyi munda n'okisiba is this ready thing ekyamazina amaganda n'omala okuggumira bulungi n'olyokozzaako ki mwaguzanga abasajja empewo olowooza otutte wa bbina era obusiraamu bwe mbwagalira kyonna ekirungi ku mukyalawo gw'olina okiraba kibava babeebikka bwe batyo bino ebyokulaba mu kkubo batende nga Shalom bw'alina ekyasi byebikeme ebigenze byonoona kalica zaffe n'obufumbo okumenyeka nti nze bwe ndaba mukyalawo ng'abigula bw'ati emmeeme yange etandika okyuka ate nga Bayibuli egamba bwe weegomba omukazi oba omwenzeeko kubanga lwaki olumala okwegomba bwoti obwongo nga buweereza minisitule ekwatibwako minisitule eyo teyina mpisa ye esitukiramu mu kusitukiramu olwoyingidde mu kikolwa eky'obwenzi there and then kyova olaba mu mateeka wali ekkubo 10 bagamba teweegombanga mukazi w'abandi kubanga bw'omwegomba oba omwenzeeko kati kiteebereza bwenzi ki bwe waakakola bwakakeerera nga seegomba ali eyo atulaba wakakeerera wakakola obwenzi emirundi emeka sinneegombako wantu wonna oyinza omwegomba nga tomanyi nti mufumbo naye olwedde mufumba alina bbaawe bw'omwegomba kiba kiwedde kati awo wonna tutuusewo nga tuva wali ku nnyambala nti omukyala ng'asibye ekikooyi munda nassaako gomesi tasobola kunyeenya kabina ako ne kajja bwe katyo wali ebyana ebyabala okubigula kirala n'okutiribiza akabina kirala bano Katikkiro be yatugamba baali tebabigula okimanyi bwe ba MC mwabagamba bano abala abajja okubuuzaako kirira kati kirira ekyakkirira kirindeko tusooke tumale kiri ekyokunyeenya obubina ku buko ate bawala be babazze abeewaka ekyo Katikkiro kye yatugamba kuba kiba kigenderere era nga tulowooza nti abawala abo baba tebalina nakamunda bwe kabaamu keekanaako oluwuzi akatagatta wamu nnyama eyo kubanga singa muba mubaddemu empale ng'egasse wamu ennyama eyo tesobola kujja ng'ekola bweti tebateekamu peti tebateekamu kikooyi basibako busibi bw'osobola okwana omukazi ambadde peti anti nkugamba bano abajja ku mikolo be baavumirira baba bataddeko buteesika gomesi omwana anyenye omukagambe watukyuseemu ate kati amunyeenyeza alondemu bano ate kiba kibi yalonda dda okujja kwaffe wano tetuzze kusiima mu bano bazze kubuuza ono gwe tuwerekedde Shalom yasiima dda mukyala we tuzze kweyanjula batwanjule muzeeyi babaali ennono zikkiriza omuntu akola choice omuntu anye alabako ko ku kantu wanda bo ofunye omukazi nga tanyeenya kakati kiri bwe kiti ekyo Katikkiro n'akipointinga nga kirina ovaamu kyavaawo kyo nkujjira tumaliriza bwe tuti lwalina lwakutaano lwali lwakuna omukolo gwe twalina ku lw'omukaaga ne tubasangayo abawala nga binyeenya biti nga ali ewaka tamanyi nanga zze simanyi wabula gurupu z'ababuuza ziba ziggwayo ziti abawala abo ne bajja naye jjukira kino si baana bawaka bali hired kukola ekyo bano tulaba nyeenya baba baana bawaka maama nga bonna beeronda batya waka babeere nga baabala bwe bali mukwano gye bali tonnajja kati ne babeera gye bali bonna bakikkiririzaamu nti tugende nga tunyeenya obubina tubuuze ku bako bano wabeewo ekyenjawulo baba ku mulimu era twabasanga nga ku mikolo egy'enjawulo nga beeramu era n'abalina waliwo ne yabansaba
Nangamba njagala abawala bali abanyeenya obubina nga nina okunoonya ennamba. Lwaki nginoonya? Era nakyo kati nzirayo ku kiri nti Katikkiro yakitugaana naye tukisanze ku mukolo. Kakati gw'omwogezi bw'omala n'oba shutting down oga abange stop. Jukira basasuddwa. Eyabasasudde abakola ki? Abagala. Ogenda fuuka omwogezi omubi ow'olugezigezi. Era mukolo ogunadda kaja twandimuyisa naye ayina oluki. Kati ky'olina okukola kusirika toyamira kiri ky'obadde ogamba wali omanyi okwamira okumanya wali oluddeko enjogerega nti emyasire emingi giwa byembwa. Embwa bw'eba egoba ekisolo kubeerako agamba kwata kamata oyo kati ffe mu mikolo tokikola toweerera abaana mbalabye bayitirivu kati ekyo obeera ogwo weegasse bano ba MC ba TikTok bano mbalaba laba ebyana taata olujjanyo lw'amaanyi tujja kudda mujanyo taata kati weegasse ku nsobi naawe ogenda fuuka ali mu nsobi naye bw'osirika bw'oti ne bajja ne bazina noba noga mubuuze ku bagenyi obeera we-distancinze okuva ku kikyamu kino naye ate singa ogenda mu maaso n'oba stopping noga mudde mu nnyumba olwo omukolo gw'abali balabira ddala ng'ogusse. Nakyo b'ogusse. Sasudde yana binyenye. Tukozese ekyo. Kubanange n'abaganda bange abato. Kati ate ekirungi nti bo bamanyi ekitajja kgenda bulungi tebakikugamba. Okirabiraawo. Kati ng'olina okwakitinga machuwa. Otegeere nti guno omukolo wadde nze mulungamya naye nasasuddwa busasulwa siri part of this family. Bwe nkolo nnyo olugezigezi olususse kinzita n'osirika. Wogendera okutandika okuweerera bebo kyuka mboti kinyenya nnyo olwo ate naawe ofuusa omubi kati kirira kati ne tudda ku kyakkirira kirira baba bazina buzinywe bati kirira paka chini bafukamira si kunyenya bubina okwo kugambya abanyenya obubina basasulwa busasulwa kati lwaki nti buli lwonyenya akabina bwotyo fa abasajja obwongo bwaffe oba tugaye nti buli corrupted already batutambulira mu mbeera etya ebirowoozo bivaawo wano ne bitandika okkuba obufaananyi nga obwongo bwe bwoza ku mwana oyo anyeenya kati singa obeera wajjidde mu jjiini bweti oba mupale bweti ogenda osituka nga tobbye empute kati ekkanzu eno kyeyambako kati neggomesa eri bw'omala okwesiba ekikooyi nossaako bulungi nnyo owogodde oba towogodde olwedde beemaze okubikka ebintu byo munda bajjajjabo basenga abo bonna nga bwe wakula bali munda bali covered balinda shaloomu baawe yayina okulaba ebyo kyova olaba mu mikolo egy'obuwangwa twambala ebiweesa ekitiibwa omukolo ogwo tuyina obuwangwa tuyina ennono ennono is what in English norms oba norms zennono and then obuwangwa culture kati tuyina ne obulombolombo bulombolombo obwo nja kubuuza kwefulukuta oyo ate Dr. Kwefu obulombolombo mu luzungu kyeki mu luzungu norms zennono oba bwe nandigambye naye katugenda ffe kukinnyonnyola anaakyagala mu luzungu anaakinoonya obuwangwa bwe budefininga nti gwani obuwangwa bwe bukunnyonnyola who yes okimanyi nti nno n'obukatuliki bulina obuwangwa bwabwo nti bw'oba oyingira ekyo kiri mu kyo kati mu obuwangwa mulimu emikolo kati kansooke nkunnyonnyole bweti obuwangwa bwe budefininga nti abasoga bakola bwe bati ne bwe bati ne bwe bati bwe buwangwa bwabwe abaganda tukola bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti bwe buwangwa bwabwe abaganda twabya olumbe tukola emikolo egy'okwanjula tutandikira mu kukyala ne tugenda paka kukasuze katya paka kukuziza omuzigo byonna obwo bwe buwangwa bwaffe kakati obulombolombo bwebwo obuntu obutono obukolebwa mu kintu ekyo eky'obuwangwa nti abaganda bazina abalongo bazina omukolo gw'okuzina abalongo mukolo gwa buwangwa naye mulimu obulombolombo buno bwe muga nti okonesa ebyensuti ako kalombolombo
watawuli akonti nga bamala abalongo wabaawo kwemalanga kafe baba wayo baba mu church kakati wabayo kwekuba ebyensuti kantirire sigenda lero kunyumya byabalongo tuwayo kaka wadde mukolo ogumu kujobuwangwa ekyo kiri bakyalula kijja kyekyensi kyokwenyinga kati kangende kulumbe omukolo ogwokwabya olumbe teri kyensuti mukolo gwa buwangwa naye mulimu obulombolombo okugeza okufulumya olumbe kalombolombo akali mu mukolo ogw'olumbe ogw'obuwangwa okusumika okusumikira obuze okusula mu okusumika n'okusumikira byanjawulo kati bwe bulombolombo obuli mu mukolo ebyanjawulo okusumika yenze katugeze ndi walunyiriri oba ni mukulu wa kika nsumikira mutabani wa Kazibwe Kapo asikira kitaawe ontegedde kati abasumikira be bafa ababaddewo abajja oluvanyuma ng'omusumisa amaze naffe ne tujja ne twongerezaako ebigambo mujate mba smart mba obano tobayisanga bubi nobaterawo n'entandikwa ya ssente olwoba osumikira naye ng'omusumisa aba yamaze yasooka aba mukulu wa kika kati obwo bwe bulombolombo obulombolombo bwe buntu obutono obuyingira mu mukolo gw'obuwangwa era bwo tusobola obbusikamu okusinziira ku nzikirizayo n'obujjamu bunjazaala abalongo naye sigenda bamala sigenda kuzina balongo owesibye ku balongo naye eyo sigenda kuddayo kuba nkulabye nti mu kwanjula bwe tutuuka mu nnyumba omuko tumuwe entabaluganda emwanyi n'alya naye eriyo alaba entabaluganda ng'ekikolwa ekya sitaani kati ne tukajjamu ne tugamba katubawo amazzi ne tusigala tuli mu mukolo ogw'obuwangwa ogw'okwanjula okitegedde nti tusiseemu akalombolombo era eriyo obulombolombo obuzze bizibwa olw'embeera y'ensi nga okugeza emmwanyi eyeweebwa omuka ayingidde yalumwangako bweti nejjibwamu emiwulo egyo ebiri oba gye tuyita emiramwa ne tukuwaako gumu omutabani ne taata n'alyako gumu olwo tukutaba muki entabaluganda kubanga emmwanyi osobola ogiyita amannya mangi osinziira kyeri mu kukola bwe bakatta mukago gye battisanga omukago bwe basalangamu emmwanyi ezo emu ne bagiteeka ku musaayi gwo wano nange ne nteeka wano ne tuwanyisiganya okwo kwabanga kutta mukago kakati wano entabaluganda twajjangamu emmwanyi ne tuwanyisiganya buli omu n'alyako emu eyo ntabaluganda kati olwaleero tokyasobola kuluma ku mmwanyi n'owooli olw'endwadde ezizze nga n'essaawa eno tulina ebola luli tubadde ne covid kati kitegeeza nti akalomolomo koggabana emiwula gy'emmwanyi twakajjamu ne tukasikiza okukwatako emmwanyi n'oli n'akwatako buli omu n'alya n'oli naye n'apiikinga tekyali byakukola ki kuwanyisiganya kubanga tetumanyi oba gw'olina kyasima kyo oba ono alina kikololo kye kati twagala kuva ku mukolo ogwo nga waliwo gwe tusiiza obulwadde oba asiigiddwa mu mbeera bwetyo nti mulimu obwo obumu obuggyibwamu omukolo ogw'okulima ebijja mukolo gwa buwangwa guyina obulombolombo bwagwo bwe mulima ebijja mujjamu engatto nti mulimira mu bigere temulima bijja kusukka ssaawa 4 ez'okumakya ebijja biribibwa ku makya lwaki bajjajjaffe bakkiriza oba baawanuuzanga nti emizimu egy'abantu abo abali ku kijja ekyo giba gikyaliwaawo omusana bwe gumala opaaluuka givaawo ne ginoonya ebbali mu miti n'ebirala bwe bityo okkiriza mizimu ati nze nkuwa ate kati okunyumiza kitegeeza kukkiriza ekyo oli kimbuuza nga tuzze kunyumya kukukkiriza oba okusinza kati nkuge nti kiwanuuzibwa era bo bajjajja bakkirizanga ti abantu bano bwe muzze okulimako mubalimako nga weebali n'akulaba nga otudde ku ddaalo lye bw'onywa sigala tate amalaalo nakyo kitegeere amalaalo eringanga amabaati go ku nju osobola owulira nga ekinyonyi kiguddeko ofuluma na ffumu kinyonyi munyonyi kati ne wano ono ayiseeko alinnye ku bbaati kituufu lireekanyemu naye talimenye gy'oli munda kati waabaayo abaawulira kati engeri gyesibeerangayo ate kakati kugamba nti abaawulira oba tawulira so mbadde nkuwa obulombolombo obubeera mu buwangwa
abali mu class mugoberera ndozaawe byokulabirako obifunye ebimala omukolo gw'okwanjula nti waliwo we tutuuka nga taata ayina okwatula nti nzadde omwana ng'amuwadde omutwalo. Ekyo tekijja kujjirayo kye njagala. Mu mukolo gw'okwanjula ebita bibeera ebi bisatu: ekita ekiggula luggi, ekita ekyenjogeza n'ekita ekiwasa. Ekita kiba kya mwenge. Nanga twala coke, twala soda. Ekyo si kita. Bagamba muleete ekita ne twala coke, ekita kyonna olulagala. Mu nnono yaffe bwe tuba tugoberera buwangwa bwaffe. Ekita kiba kya mwenge. Mubikola mbasiraamu. Kati kyegamba nti olwakalombolombo akali mu mukolo gw'okwanjula tukajjeemu ne tuteekawo ekifaanaanyiriza tusobole otambula nga tusigadde mu mukolo ogw'obuwangwa. Nkufuna. Awo nfunye bulungi. Kati ne tudda ku ki? Ku nnono. Ennono z'empisa. Mu Buganda okufukamira kya nnono, kya mpisa butereevu. Era kiraga obwetowaze n'obuwulize obugonvu eri omwana oba eri abazadde be, eri mukyala ku mwami we, bwe bityo. Kugamba ojja tuuka wano nga bw'ogenda mu Western teri kufukamira. Naddala bensinga okwekakasa be Bakiga. Okufukamira tebakirina. Eyo si nnono yaabwe, si mpisa yaabwe. Eyo fukamira. Mu Buganda si kya mpisa, si kya nnono okulya ng'oyogera. Ennono egamba bw'oba olya toyogera, toyimba. Eyo ye constitution etali mpandiike, ssemateeka wa Buganda atali muwandiike, eyabagibwa ennono mu busujju. Ne bagamba nti Shalom tofumbirwenga mwannyo, towasenga mwannyoko. Tekirina we kiwandiikiddwa, tekiriko penalty, naye tukigoberera. Ze mpisa zaffe. Era baga famire yawo teyina mpisa. Kojja yawasa mwana wa mwannyina awo ng'asaaga. Babatwala ng'abatayina mpisa kuba mwava ku nnono. Ennono egamba ki? Omusajja tota kifuba ng'ogenze gye bazaala mukyalawo. Abakulu obalaga otya Nambalaala? Ate mba mbasiza ku nku. Nambalaala omumanyi? Ekifuba? Ebbere Nambalaala. Oba omusajja babuyita Nambalaala. Leka akati go oyinako ebbeere. Wadde ngeri ekika ky'amabeere ge bayita aga Nambalaala ag'abakyala. Kuba galimu ebika ebyenjawulo. Gebiteeko ne bunnambalaala gye buli. Naye tukitwale nti bwebwo oba omusajja tosobola kutakifuba gye bazaala. Kya mpisa mu nnono yaffe tolina kuyisiŋŋanya oba tolina kuwasiganya kugwaŋŋana mu bifuba na mukadde akuzaalira omukyala. Tomulemezaako maaso. Empisa ezo ezitukuumira mu buwangwa buli. Okitegedde nti tuli mu buwangwa obudefininga who we are, kati then ne mubaamu obulombolombo obwongera okugumizo ekyo, then ne tuleeta ennono z'empisa ezitukuumira mu buwangwa obwo. Muko bw'aba agenda okwabya olumbe ku buko wadde kikolwa kya buwangwa, naye mu nnono yaffe si kya mpisa omukosulayo. Eyo ensiisira gye bakuzimbira ku buko oyina gituukamu ku makya. Tolina kusulayo. Bw'osulayo ekinyegenyege kisobola okukukwata ng'obuuza ate ono mukaani. Era ndaba wange. Ate bw'ona omusika akuba enduulu. Nejjukira tuli mu mukolo gw'okugyawo amasanja, okujja amaziga mu luggya na buli kimu kyonna. Ate gyo omutunuzza waggulu. Awo tujjawo maziga mu luggya. Si bwe gato bwe gavaawo. Omukolo gw'okwabya olumbe gulina obulombolombo bwagwo obukola ekyo. So saako gwe kwoleeseemu. Kati okwewala ebyo Omuganda yalengereranga wala ne yeekengera n'agamba kino kiyinza ovaamu kino. Ne bakiprohibitinga mangu. Ne bagayo tabu.
gwolooza mbu obuko bwaliwo mbu nno yalindwadde mbuki bo baamanya nyagamba omusajja asobola okwegomba omukadde azaala mukyala we waliwo banyazaala abanyirira ennaku zino ndowooza olaba gye tuli kyensonga lwaki tuga tomulemezaako maaso tomwetegereza bw'omwetegereza kwe kulaba ebyo ayina buddimpa ayina ebiseera abigula biki bona enyazaala asinga muwala we kati lwaki wali tolaba nazaala ate n'otwala muwala we nali sinnamulaba kati kyekyaba abaganda kye baalaba ne babiziyiza mangu kati ne tujja ne tubeera n'ennono ezo nga ze zitulambika z'empisa zaffe ezitugumiza mu buwangwa bwaffe n'obulombolombo bwaffe. So okwanjula mukolo gwa buwangwa gulimu obulombolombo obugufuula okuba ogujjudde ate mulimu n'ennono z'empisa ze tujja tugoberera. Tosobola genda ku mukolo gwa kwanjula ng'oyambadde ng'oli oba nga oyambadde nga ggwe. Nze okwambala ka casual. Ate Katikkiro yabiwa amannya ennaku ezo Abanigeria baali batuzinzeeko wano ng'abantu bambala ebyo ebintu by'Abanigeria ebyo ebinene ebyo bwe biri. Katikkiro n'abiwa erinnya bivuliya. Aga mwambala ebivuliyavuliya ne mujja ku mikolo. Era n'atulungamya Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga n'agamba nti ne bwe tuba tugenda mu mukolo gw'Abasiraamu abamuwerekeddeko basobola okwambala ekkanzu z'Obusiraamu naye ono ayanjulwa ayina kuba mu kkanzu ŋŋanda ey'omuleera. Atekeko entalabuusi ye tewali agaanyi naye ekkanzu eyina kuba ya muleera kuba tuli mu mukolo si gwa Busiraamu, tuli mu mukolo gwa buwangwa obw'Abaganda obw'okwanjula. Ontegedde bintu bye bitambuliramu ebyo ebintu bisatu. Era nga bwe mbimenye ojja sanga n'abateeso babirina. Abagiso balina omukolo gw'obuwangwa ogw'ossala embalu naye mu mukolo gwe mulimu obulombolombo simanyi bakusiiga amalwa simanyi bakola bwe bati obwo bwebwo obuyingiramu paka ku lunaku luli ne bakusala. Naffe bwetyo bwe tuli mukolo gw'abalongo gutandika gutya tibwe guti bw'ozaala abalongo sooka obabike mu kubabika okubika eri gye bazaala mukyalawo oyagala nnyo okumanya ebyabalongo gwe anti ogambye okubika anti okubika kwe kugenda Shalom gye bazaala mukyalawo obategeeze nti mwazadde abalongo ekikolwa ekyo bakiyita kyakubika baana. Yes. Terms zaawukana nnyo ezigendera ku balongo kyova olaba bo tebafa babuuka ne gwe olabye kameze ebiwawaatiro kati ebyo bwebo bye baga nti obulombolombo empisa zammwe kati omukyala namujja Mbaale ze mbeera Kisaasi genda nkyembaale mbike kati lwakuba nno kyayonooneka nti olwedde mugenda ekisookera ddala naawe omanya nti ogenda zaala balongo esikanye eraga wali webale luli tebyalingawo olwaleero oluba okuzaala akasimu aba yakabasukuma oggwa bwe bati status ng'ewaabwe baategedde dda yazadde abalongo. Naye bw'oba ogenda kuyisa mu kalica yaffe mu buwangwa bwaffe oyina okugenda nenvuga paka Mbaale ye nzeyimba baali osaaga nnyo anti kakati nze akubikira naziika wakakasa omuntu akubikira nze yatta weerabirako n'agago mwannyina ze yabazaala nga muko ayina okujja ewaffe abakole ki ababike kati jjukira mulembe gwa ssimu twali twategedde dda nga tugumbye ebbali kuba ogenda buwungeera awo nga butandise okkunira saawa emu talina mulimu talina mulimu muko gutya teyali bize otekwa kyenkugambye kati ayagala okwewala ebyo byonna yeggwe agenda okgenda mu kkanisa oba mu muzikiti naye omanyi nti ogenda bagoba layini nga bwetambula mu buwangwa oteeka okgenda obabike otuuke nga bukunira awo saawa ng'emu kitundu zoolekera ebbiri buvuddeko ensonyi oyimirira eno ku kkubo abeeyo ne bayitaba ani oyo nze gundi muwala wammwe ow'egindi yazadde abalongo n'okubawo ekigambo ekiringa ente bwekiti n'omukola nabo ne bakuddiza
Abafe. Ne basimbula okugoba. Bwe bakukwata bwe bati. Eyo mbuzi. Abaganda ba nabo bali basebose. Buno amokola bakyali. Lwaki oba omukola? Ekyo tuli kyogero olulala lwaki mu balongo mubaamu okumokola. Twebaze Katonda Yesu yajje. Twawonde ebyo bannange. Kato oyo motoka agobwa. Anti bw'omala okwoga kati guno omulembe kyegambira nti mukolo amala okuteekawo epiki yali namwe mwamuddiza n'okugoba kanyamwe biga mwabiteekayo ekigabo ate bw'otaddiza nti olwo baba bakulekedde bw'otabikola abalongo baba ati bafa kati ekyo tulidda nga tulambulula lwaki abalongo bayisibwa bwe batyo eyo twekonyeyo kuggumiza bulombolombo njaga tugumize ddala obulombolombo buno ati ja tugumize omuntu waliwo omuntu ajja okufa Kaweesi nze siri musibi w'abalongo siri muzinyi ku balongo kati maze wabula njagadde kuwa ekintu tteyo kuggumiza kigambo buwangwa obulombolombo n'ennono mukulu Mbabaali bwe mba nnina obusungu sezaala wange nga nnemesa akawala nenjoka mugamba eggambo gwe sezaala galiye kyonna ky'obagamba kasa kibanga kiwemula kiba kikkirizibwa babikola abasiraamu sijja kuteekako ddiini oba si ddiini oba ki naye oli asobola okubanga musiraamu naye ng'akkiririza mu buwangwa bwe era ng'abaana abo agenda bayisa mu kiganda mu kalica nga bwegamba tekimuggyako kuba musiraamu tekimuggyako kuba mukatulika kati sezaala mpemula atya ate ye yabaawo yekka yenna abaawo awaka yaddiza naye kyenjagadde okuga nti singa bakugoba ne bakwata watanganga embuzi yaki butamanya kudduka olwo kati kiringanga tuddeyo wamma mu kwanjula okimanyi nti bwe tuba tugenze mu kwanjula ababa bakuwerekedde bonna babako okimanyi nti agwa mu lujjaawo mutanga mbuzi omanyi lwaki bakikola bwe batyo nti bw'oba ogenze ku buko tosaatuuka be careful totambula namasambala ebyo byekutambula ng'alinga oyita mu lujjaalo tekiriiyo mu buwangwa bwaffe olina okuba omwetowaze ng'ogenze ku buko kye baba bakuteerawo kali nti bw'omala n'osirituka n'ogwa ku buko otanga mbuzi ekyo kyonna si kwagala kulya wabula Abaganda balina engeri gye baateekangawe obukomera obunyweza ekintu kyabwe era ng'oba weegendereza bwenna ekkanzu tekutega n'ogwa bw'ogwa tutanga mbuzi kati ebintu bwe bityo zempisa jovola nti abantu batandika okugamba nti oba Buganda eyo yali yateekebwateekebwa etya twaziwadde civilized bo baalina olwedde ebintu byabwe nga bwe baagala bitambule ng'era baabisengeka ate ekitaali walala era bw'oba ojjukira omu ku bantu abeegomba ennyo empisa n'obuwangwa bwa wano yali omugabe wa Nkole bwe yajja wano yasaba Ssekabaka oyo oba yali sinza kuba specific n'amusaba basajja be bagende mu Ankole bayigirize abantu enneeyisa eyo gye yakakola beero kwe kulaba nga bamutaasa famire mutaasa Kafeero bali eri kati gwe weebuuza ate mutaasa Kafeero ava atya mu Ankole beebo bagenda n'embaale bagenda abasameyi Kakungulu Kakungulu ali Muganda ate eriyo Kakungulu omuteeso yali Muganda namulangira yali mbale mbese yali Muganda anti kyegga nti bagendangayo lwebyo Semeyi siri abagiso akati nabo n'ekyabatwalayo kuyigiriza baayo kusima bu 15 kyekye 15 futi 15 tokamanyi ate akamugwanya kale ate kakyoko omanyi ekyo toilet kakati baakayitanga kamugwanya kubanga ye yaweebwa obuvunaanyizibwa ng'okusanga nga toyina kabuyonjo kati katuumibwa kake sima akamugwanya Muganda bwanajja era nga baga ka 15 nga fuuti zirina kuba nga tezikka wansi wa 15 sima 15 okweyongerayo kati Semeyi sinya lya bagiso Semeyi linnya lya ddiini Semeyi kati Semeyi w'essaali omumanyi tomanyi Semeyi w'essaali wa Bukedde naye bannaye Shalom okuli mbadde manyi Semeyi linnya lya bagiso Semeyi nga lya bagiso
Ya luzungu religious name lya luzungu. So eyo nena tutalaga naye nga tugumiza kiriwa ebintu yaffe ebikolebwa mu kwanjula wetukyali. Lwaki ebintu ebisinga bisuuliddwa abantu ne bagenda n'ebirala bye balabye lwa kulowooza nti bye balabye bino bye bisinga obulungi. Eddiini bwe zajja wano tuzeebaza kuba nazo zaaleeta kingi. Ekisooka zaatuleetera okwerabirira ddala obuwangwa bwaffe ffe ne tulowooza nti tuli bazungu oba tuli bawalabu. Ekitaali kituufu. Abantu ate basinze nazuukuka ku mulembe guno kubanga kati bakozesa nnyo obwongo bagana ye abantu just TikTok yebakati abantu basamira abawala abatombala ku TikTok ekibakozesa ekyo kimanyi malala nedda kati kanakyo kankikuwe leero kiyige. Luli nga musobola obeera mu ggombolola yeewammwe nga tewaliwo yali agenzeeko Bulaaya mu ggombolola yonna nga mu district eggombolola division no sub county kale no Kampala ye division lesse eno mu urban settings ezo zi division municipalities tugambe bwetuti nga district mubeeramu amaka ngaaga nti ewaaba Bageya wali nti ewaaba Maganda wali ne gundi eri be balina abaana abali ebweru. Ku mulembe guno ekyalo ekitalina mwana agenze bweru mpozeeyo engulu gye simanyi nnyo. Kati abantu bwe bagenze ebweru babadde disappointed nnyo okutuukayo ng'ate eddiini zino gye ziva ate bo tebalinga ffe eno gye zajja. Bo tebalina ddiini nga bazine naye nga tebakirina nnyo ate nga ffe tebakifiirako. Kyekireese abantu otunula munaga naye bino ebintu twandiba nga twali mu mbeera etali ntuufu. Kyova olaba kati omugigi omuto gulabuse nnyo ku nsinza naye kati omuntu amala okugenda n'abeera mu bawalabu n'abalaba ebya shiriki bye bayina nadda n'omugaa tugende ku muzikiti nagganja kukuba abaana agamba n'omugaa tugende ku kyayi eddiini eba teyamunoga kisigaye nti alina gwe yanoga ne gwetanoga naye nkuwadde ki ekidifininga kiri ky'obuuzizza nze buli wali ebbwa ntakulawo malera eddala okulaba ebbwa lino liva kuki nze ndi munoonyereza ate nkozesa nnyo living example bwe mmanya nti kino kwefu yakimanyi nja kumunoonya mubuuze kino lwaki kiri bwe kiti akimpe naye nange nkozesa obwongo ku kyampadde ngatte nga ndaba kikolaki tugamba agakkiriza buli kimu nga ndaba kigatta. So kiki ekituleetedde okubanga tubivaako tusobola osigala n'obuwangwa. Okimanyi nti okutuuma kaweesi kya buwangwa kyokuntuuma kaweesi yes egimu emikolo egikolebwa ng'omwana azaaliddwa okutuuma obutuumi erinnya mukolo ogw'obuwangwa nange nsobola ogukola kuba ntuuma abaana kati kyekyo kati tulonda bulonzi linnya n'oliwo omwana tugabatuuma bakyalina mu lubuto naye waabangawo erinnya nga lituumibwa wansi w'ekisasi mu kisasi. Tukkiriza ffe Abafirika oba katugende ffe Abaganda nti omuntu bw'afa sifenna anti nkuwa kyetukkiriza oveemu oba osigalemu wansi w'ekisasi awo mu kisasi emizimu egyafa wegiwummulira. Ekisasi okimanyi luli twakyogerako sikuswaza twagamba bane twagamba Kibeeka nekyerako amazzi etimpa siri wala bannange gwe Beeka kyanga tukola interview yasooka twagala ku kisasi amazzi g'ekisasi ekisasi essubi eryo bwe balisereka we bati bannange wano werikoma wano n'ekisenge space mwe muyita olubalaza eyo awo kyekisasi we batuumira erinnya omwana. Kati ate Kenzo ajjayo ekigambo mazzi ga kisasi anti amazzi g'ekisasi geegaga enkuba emala okukya essubi eryo lisigala litonnya amazzi kati gaba gawooma ate gawooma ki anti yawaana omukazi mazzi ga kisasi ekyo sikiwuliranga nice and lovely oli nice and lovely mulimu mazzi ga kisasi yannanganga ngobe ku kitooke kyanoonya we kyatuula ntaba amakulu gaakyo yagamba mazzi ga kisasi yannanga yannanda nga gobe ku kitooke egobe ndimanyi si green bateeka mbinyeebwa kobe egobe
Yagamba ati kati ogenda kayanira mu nsobi bakulabe mukono. Egobe ndimanyi. Egobe. Libateka mbinyebwa. Kati tusooke bwe tuti. Ekkobe. Yeriranda ku kitooke bwe liti. Umanyi lwaki yaga nti wannandanga kkobe ku kitooke. Yagamba kobe kuba liranda lyetoolola bwe liti kati yamwetooloolako bw'ati n'amunyweza. Yannandanga kobe ku kitooke. Sweet nkenene sweet nsaali. Kati ezo zonna enkenene n'ensaali tobimanyi kuba tebikyalabika. Strawberry. Kyonna kye kiri. Kati ekisasa ekyo bajjajjaffe bakkiriza nti abantu ababa baafa emizimu gyabwe giwummulira era wabeerawo amaanyi ag'enjawulo. Kati bwe baatuulanga nga taata awa mutabani wo erinnya. Taata ate bw'aba yafa. Senga oba jjajja. Wacha watuuma omwana wange erinnya lya taata gwe saalabako n'amutuma kanyeesuubula. Olwo olugezigezi n'okwefuula bayino mmo bireeteddwa omulembe guno gwa civilization n'enzikiriza ezizze okudibya obuwangwa. Ebyo ebyokuwoza nti Kaweesi gwe babuddemu omwana wange yali mutemi w'amanda. Omwana agenda tema amanda. Tokiraba tabirondoola ebintu ebyo. Kakati okuleka okulimba kati ogenda tondayo amannya amapya. Kati twafuna amannya gaffe. Kyogamba osobola okuba Kaweesi asoose mu kika ky'ente. Nedda. Naye onoonya Mukama byakkoledde kw'otuma omwana omwana mbonyaabonyeza Mukama wa. Kitegeeza obuwangwa bw'obuvuddemu. Buli muntu yenna agamba nti takkiriza mu buwangwa sooka wejjeko erinnya Mukasa sooka wejjeko erinnya Kityo. Naye gomanya lyali badde omwana wange. Ago ge mannya agadifa. Ate nagambye obuwangwa bwe bukudifayininga huyuwa. Gwe gwani. Kasaba bulya nti nze Sembajjwe. Nga banoonya Sembajjwe ligwa mu kikaaki. Abayeddira ki Sembajjwe? Sembajjwe babeddira ki kaki? Kasimba. Babeddira ngo. Bazzukulu ba Muteesa Asira. Sembajjwe. Babeddira ngo. Kati oluwulira erinnya aga Kazibwe. Oyo wa Nnyonyi. Kaweesi wante, Kaweesa wafumbe. Tubyawula era oli asobola okuyita mu bukyamu ogaananga. Kaweesa. Kaweesa wafumbe ate gwe oli wante. Ekyo kyeki obwo buwangwa. Kati buli lwovumirira obuwangwa bannange ebyobuwangwa si byagala sooka wejjeko erinnya eryo. Ogambe nze James Robert. Oba nze Shalom Peter. Hanga mutani wange Kingdom Jaden Amal. Kati oyo tetumanyi gyava. Yeddira nte. Atasobola gyeddira. Ata agyeddira kyekikakasa nti agyeddira. Ye Kingdom Jaden Amal. Tukomewo eno mu kwanjula. Tusudde baganya abalongo. Abalongo tuli baddira. Abalongo abadde bakulu. Tuli baddira. Nga mbanze n'obbannyonnyoko obulungi nange. Kanjogere ku byennyonnyoko obulungi. Kyekisudde obuwangwa bwaffe mu kwanjula. Mu kwanjula obuwangwa. Okugenda nga tubuvaako. Kwe kulowooza nti eyakoze omukolo n'aleeta fuso bbiri ez'ebintu ye yabadde ku mulamwa. Olujja lujjula kati zikuleetiza soda BM5 bw'obadde okimanyi nti mu mukolo gw'okwanjula engoye ez'obuwangwa eziragirwa ziba nnya. Batya z'olina okujja nazo era ne batakunyeenyeza mutwe ziba nnya. Nga nyanzireeta gwaze okwanjula. Nze omwami ekkanzo ya taata ekkanzo y'omuko, gomesi ya maama ne gomesi ya ssenga. Ate bino kati bano bonna buno bugift bag bwolaba obungi basenga bwogereko buvumirire. Si kuvumirira buvumirire yensonga lwaki tetubwanjula na bwanjula tikano kajjajja gundi kano kakoja nimyoka mutuse emigaati mu lujja. It's only emigaati bano betuyita ab'ensonga taata maama senga jjajja. Senga n'omuko omuko muganda mwanyina w'omuwala mukoddomi wange. Yes. Naye muwe kanzu ate bw'otawa oyo kati oba ogenda kuwaana. Bw'owa taata n'owa ne maama abo bamaze n'owa senga n'owa ne mukoddomi. Kati ako ennaku zino bako baakyuka bako baagala piki. Piki osobola ogimuwanga ekirabo naye si kyekyaffe ekyennono oba ekyobuwangwa. Si bwe buwangwa bwaffe. Era okimanyi nti enkoko eweebwa ku mukolo gw'okwanjula ebeemu. Nabo ne baleeta bisero.
kiryokke okuzeeta ekisero naye era sirabangayo muka akutte enkoko nnya naga muko nkuwe enkoko zino nga nkusaba ompemwa nnyoko taliiyo ebeere emu seggwanga era emu kirina advantage nti twali tugenzeeko okwanjulwa nga tulina ebisero bibiri nga buli kisero kirina enkoko 7 ekisero ekimu ne bakiggalira mu motoka ntusanga zonna zifudde kitegeeza singa tetwalinawo zino twali tukaguddemu nali ngenzeko kwanjula netwera oli nayerabira enkoko mu Nuuwa ezo zaaliko nnyo mu 2014 15 netusanga zonna zifudde enkoko twagigula emitwalo 10 ku kyalo nga buli gwe batwaga nze kange sigitunda katukuwe 5 pozi mukole 15 eji paka bwe twafuna omuzira kisa ataka tunawaayo omukono mbaswa mu sente enkalo mifo kyenkoko olwo tuvudde ku buwangwa bwaffaako ke kalombolomba akatudefininga mu buwangwa bw'okwanjula tyoyina kuwaayo nkoko si bbaasa ya ssente bw'oba oyagadde omuwa ssente zimwongere oluvannyuma ebbaasa gye tuwaayo naye mu kwanjula ng'omukolo gw'obuwangwa akalombolombo kagamba nti owaayo nkoko empanga kati akalombolombo n'obuwangwa bukkiriza engoye abakyalo kyusa engoye nga 7 kakati iyo omuwala ono ali waka bwe bamuzaala ali waabwe era yeegazaanya ayingirira mu mulyango gweno ogw'omu maaso adde eri ali wakaawe waabwe waddembe buli lwadda okukiwusa era ekyo bakikola kati gwe yazze mwami Kaweesa okwanjulwa oyagala okyusizeewa kati ako bakyusa ddeyo mu mmotoka kati kyekiri kyeggambye ekiviiriddeko okusuula obuwangwa bwaffe kye bugamba kati bwodda ne bwe weeyambulira wali ebusukka kubo oba okunamidde wano ku buko ate mba neeyambudde ntya ate kati ogenda zijjamu oti ogenda kwambalira ku lyendala ntula mu mmotoka ningirika kyonna ffe tukitwala nti weeyambulidde ku buko ate ekyo kyava ku mukolo gwa Muza okyatandikira baba Rema yakunama ku buko yakyusa nkijjukira abantu ne bakiraba kati kyekiri kyeggambye nti sente n'ebintu ebikolebwa ebyakabi abantu babikoppa ne balowooza nti bye bituufu because of the trend kati ntwala omukawo mu kiseera ekyo kyennyini twagenda nambika eyo nze mututte nze ndi ku saidi ye oweeryambuuzo wali omukaaliwa nga nange mmanyi waali nga nange simanyi tugenda okumala bwe tutyo teekawo ebirabo nga nange simanyi muko gyali ntegeera luvannyuma ng'agenze kukyusa myewa omuka agenze okukyusa obuuza omukaaliwa genda twebuuza omukaaliwa nga nange simanyi oli ajja mpa kati baba waakayimba bakomawo ng'ava eri gye twapaakinze ajja amaze okyusa yaguze ekkanzu ye kivuliya Nigeria katikkiro be yagaana kati nga naawe tokimanyiiko toyina oyina kubikkirira kuba ye buwo kubanga buli lw'okulembera omuko mutwala ku buko ye mugaggawo obalooya we oyina okukakasa nti buli wamu asikowalinga si kufeiringa ayina sikowalinga buki busikowalinzi kati ne tujja tulowooza nti ebintu ebyo ebikolebwa eby'omulembe ebyo bituufu bye bituufu ne bijjawo ebituufu ebirina okuba nga bikolebwa naye nga mu buwangwa bwaffe mu kwanjula gw'omusajja ogenda bw'otyo nga bwe wazze naye ate ne mujjamu kano gw'obadde okimanyi nti bannaffe abasiraamu ku mukolo gw'okwanjula asobola obbigatta n'embaga n'eggweeraawo n'ateyongerayo babanguya obulamu twanjula ne biggwa wali mu nnyumba ne bamala okutuzaala nika neeruma nika bweggwa bano baba bafuuse mwami na mukyala afulumira mu kadaali era afuluma n'ebbaawe ng'amukutteko ku mukono naye ng'ate bwe tuba tuli mu mukolo ogw'okwanjula bwe batuba tuva mu nju omulenzi tafuluma na muwala kubanga wadde bakuzadde oli mwana naye wano oli mukaate tekinnavaawo ekyo era gw'ofuluma wekka basenga nafulumya naano n'omuwala naye ate bwe tuba tugenze ng'okuwoowa kuwedde tegeeza bano baba bafuuse mwami na mukyala era mu kusala keeki ogenda balaba nga basala babiri kuba kati Mr and Mrs naye ate mu kwanjula mukolo gwaffe ogw'obuwangwa keeki bw'eba esalibwa ono omuwala agisala na mwannyina ako badde okamanyi lwaki omukozi yasa lwaki
Sisala. Kakati yaguze keke. Ojja sale yokumbaga. Kakati kiri bwe kiti. Bwe twakwanyanga simuwasizza. Abaganda nagambye nti buli kintu kyonna kyonna tekyagwangawo bugwi. Bo Abaganda bakikkiriza nga bakimanyi nti gwe mwannyoko ye mukyala waasooka. Muganda ngo omwala mwannyoko taba Muganda, Omuganda we ye mulenzi. Era togambanga nti muganda wange n'abaweesi oyo aba mwannyoko. Muganda wo ye mulenzi, omuwala aba mwannyoko. Nga naye omuwala muganda ye bwaba omuwala gwe n'oba mwannyina. Kali mukyala wange asooka ye sister wange. Ye sister wo. Lwaki? Ndaba kyekigambo ekikusoma wano. Lwaki? Bo bakkiriza bwe bati Abaganda nti mukuzannyirira wano, mukuzannyirira wano teppo mama taata waabangawo ekisoboka okuba ekyo kyotegedde, naye nga kyamukuzannyirira wadde tekyabanga penetrating, naye nga azannyanga mukyala mama taata obwo bwe buti. Wadde abamu bagendanga ne babeera ebyekisiru ddala, era babiyitanga bya kisiru. Tuzanyemu ebyekisiru. Bagamba temukola ebyekisiru bamwabanga baana bato. Kati bo bagamba nti ekyo tebakitwala for granted. N'ekyokubiri, gwe bw'oba toyina mukyala ewaka omwannyoko bw'ajja ayitawo paka mu kisenge, era avunaanyizibwa okufumbira, okwoleza n'obuliri abukwalira ng'oli muwuulu. Abaffe Yensonga lwaki omukyala bw'ajja ebiseera ebisinga kyekivaako mulamu obutaagala mukyala onazze. Nti attention yonna gy'obadde owa mwannyoko n'ebirungi by'obadde omuwa buli kamu n'omufisiza obidayivatinga ne bidda ku ki? Ku mukyalawo. Kati obujja bumererawo awo. Saamwagala nno. Mwekyebigulizo. Abamu babakkiriza ne baba receiving mu mutima omulungi, abantu tebafaanagana mitima. Kati omukyala ono sister wo bwe tugenda mu kwanjula entebe eno ey'omu maaso yasooka ogituulamu nga gwe okyali munda eri. Njomuko Kitegeeza ki nti ono y'abadde akuuma, sister wo y'abadde akuuma. Ontegedde? Gwe bw'olwala oyitaani nga toyina mukyala, oyita mwannyoko. Maama. Hali maama ayinza okuba mugonvu ng'oba akuze, kubanga naye ayina batoobeeka era asindika mwannyoko najja n'akujjanjaba. Kituufu weeyawula kati obeera wekka ne tunnafuna mukyala, sister wo y'alina okujja. Ne bw'oba mulwadde nga gundi ya kitanda era y'alina okubeerawo. Kati ne wano mu ntebe y'atuulawo. Kati ne bakujjayo, olwo sister atandika okuva mu buvunaanyizibwa bwe nga tutandikira wano muki ku mukolo aseetukaddewa ebbali otuulewo. Era n'omugololwa kubanga twakyusa tumutuuza eri gwe n'ogenda n'otuula wali olw'ebifaananyi, naye yatuulanga wano omugole bwe yajjanga. Katulaba modernity bw'egenda etusuuza ebimu bigabivaawo, naye nga tubikyusamu bukyusa sobola okufuna ekirungi nti eno mubako ebifaananyi tebivaayo bulungi, katukubire wali ku gazebo designing obulungi. Kiba kisigadde kye kimu naye nga tukyusizaamu engeri gye kyatambulanga. Kakati tugenda otutuuka ku kiri lwaki mukyalawo asala na mwannyina keeke. Mu kwanjula wano aba yamaze dda okumuwaayo. Gwe bw'okwata enkoko okumuwa n'omusaba nti ssebo muko kuwa enkoko eno nga nkusaba ompe mwannyoko nankya abeere mukyala wange. Nakkiriza n'agikwata n'omuweerako n'ekkanzu n'obaawo n'omuwaayo n'ebbaasa oba wagimutegekedde kuba yo si yatteeka. Ebyekkatala oba ebikukakatako biri bibiri. Nakkiriza nti mukuwadde. Olwo amusiibula naye ava mu buvunaanyizibwa bwe nga ye, kubanga omwana omulenzi ovunaanyizibwa ku mwannyoko okumukuuma, era buli lwajja akuwaabira abamukubye abamutawaanyizza naki. Kati amuta kwe kusala keeke eno
n'amuliisaako ng'abadde omwami we abadde amulabirira. Ontegedde naye ngezaako nti mukyalawo abadde alabirirwa mwannyina kati mutwala kati yabadde ng'omwami we ne buli bonna bwe nakusookeddeko oba byaliwo mu buto oba bazannyako mama taata buki kati wano ali mu kukita kati amusiibula amuliisa ku keeki kati ku mbaga era tetumusuubirawo olwo yeggwe Ssenkulu nzaaga nje osala keeki yes awo enjigiramu awo olwo ku mbaga olwo omukyala baamukuwadda jjukira nakugamba luli nti emikolo gyaffe egy'ennono gyakomanga mu kwanjula era we waavanga ne tutegeka lwe banaanona omugole tetwayinako bya ddiini tetwayina ddiini mbu tugende mu kyaki oba mu muzikiti bwe baamalanga okwanjula omukolo gw'okwanjula ne guggwa omuwala yasigalanga ne mutegeka olunaku olw'okukola ki lwekyo omugole waffe era ne mujja ne kaasuze kate byonna nabikunyonyola luli ne mumutwala ew'omusibi ne bamusiba kadaali ne tugenda tewabanga mbwa omusibi yalinga omu ow'okukyalo omukugu era n'akapande kabangawo night omusibi w'abagole naawe kamubakopa galo nanga agira eno amakulu ga keeka ago gategedde gavuddeyo bulungi nnyo omuko n'amuliisa bwe bamala ne basituka bombi ne bagabula sayidi y'abazadde ne bajja naawe ne bakugabula wano gwanjula saate eri mu lunaku lw'embaga keeki bwesalwa basooka kuliisa ggwe kuba omukolo ogwo guba gugwo charge kozi lwa tugamba episode yaffe yasooka sayidi y'omukyala be bavunaanizibwa kwanjula yes kubanga kubeera waka waabwe embaga mwami sayidi y'omulenzi yes era bwe biri kubanga kaadi bwe zikyasoma naye ebimu bigenze bivaawo olw'embeera mwe tuli nti luli gwe wawasizanga wa kitaawo kyonna kigamba mu lujja lwa kitaawo ng'embaga yo weebeera era abazadde bo baavunaanyizibwanga okukufunira omukyala na buli kimu kyonna gwe tewayogerezanga mukazi gwe nga toweekwanira mukazi kye tutegeeza bandeetera buleetezi baakolanga bwe bati maka gali ogalengera eri kali kakalina akayiseemu sengaawo oba kojjaawo oba kitaawo ne balabayo omuwala evubuka lyaffe nno likuze ye omulenzi yayisangako ku muwala we yafumbirirwanga omuwala baba yafumbirirwanga ku 15 omulenzi yayisanga mu 17 ate era n'enkula y'omusajja emyaka okugenda okukakasa nti avumbyemu emyaka giba gisoolobyeko so ate baabawala n'owe 14 ennaku zino omusanga ne weewuunya owe 15 kati bo baabalanga bbeere ku muwala ekyo twakyogera kakati bwe baalabanga omuwala wali ne beebuuza ago maka gaani ewa muzeeyi kabuye wali abo bangeye mukyala we waaki mukyala we Wakkobe muzzukulu wa Namwama omuwala oyo asaasaana mutabani waffe taatawo nga yeesitula agendayo wa mukulu munne nga bo amugaye naye nno naye mutabani wange atya ng'otuwadde muwala wo n'amutwala nga mukyala we gamba ŋŋenda kukirowoozaako tujja kwongera twogerezeganye ompulira oli gwe bagambye naye n'atwala obudde okwongera okwetegereza famire eno ezo saba omwana we eyina buzibu ki bayinamu ensimbu babitunuuliranga ebyo nnyo zezo endwadde ze baasinganga otunuulira ensimbu n'emize batunuuliranga obulwadde obutambulira nnyo mu DNA obwo bwe butyo babutunuuliranga nnyo obwo bwa nnalubiri obwe tuyita sickle cells nga babutunuulira nnyo abaana baabo balina olukonvu baba babuyitanga endwadde ezo ezatambuliranga mu musaayi emize famire yaabo babbi basezi teri muze mubi teri muze mulungi ate teriyo mpisa mbi kino nakyo tukitereeze teri muze mulungi teri mpisa mbi mbw alina empisa embi tekiriyo kiba mize alina emize emibi toyongerako
kuba teri mize mirungi. Lwaki olina empisa embi naye? Teriyo mpisa mbi. Buli muntu ayikola ebikyambaga ayina emize. Ayina empisa ne botateekako nti ennungi. Empisa kitegeeza kirungi. Alina empisa bambi. Alina empisa ennungi. Toyinza gamba nti akawoowo akabi. Akawoowo automatic. Tewali akawoowo akawunya obubi. Naye kana akawoowo banye kawunya bubi. Teriyo kawoowo kabi. Akawoowo kitegeeza bulungi. Ekivundu teri kivundu kirungi. Kati kyekyo nakyo twagala abantu bintu bino bitegeere. Kati ne bali ne batunuulira family eno balina mizeeki. Beeyisa batya? Basezi bakola batya? Bwe bazuulanga ng'omwana waabwe tasaanye fumbirwa family eno nga bakulinda omukulu oddeyo. Bwe waddangayo nga bateekawo ensonga empangirire. Naye nagenza okubuuza ssengaawe ng'ate yalaba dda omuntu omulala. Bagoba olwo. Olwo bagwa tekinikale tekyabanga mugenda atwala emize gyammwe bye mulangira abantu ku social media kuno. Bano omuze gw'okulangira tunaagukola tutya gwo? Ku social media gutabuse. Tebayasanguza bwe batyo kubanga oba otunzeewo empala n'etavaawo kati abaavu mu mwana wa Zubeda alibasonyiwa. Kubanga tekisobola muvaako. Ebintu ebimu tubikola naye bikosa abantu. Kati ne bateekawo ensonga eyo bo gye balaba nti ki ekukkirizisa naye nga bo bagaanyi buki bwe bakkirizanga nga balabye tewaliiwo kigaana kale kati katulabe engeri gye kinaatambulamu y'omulenzi amanyi nti agenda kwogera naye kati bwe yaddanga wano Kaweesi lwagguloggulo ziri saameka nga 12 ekisiki ekyo oba ekinywa ky'enku ekyo oba olusekese lw'emmuli oba olw'enku oba ki kintwalire wa muzeeyi Kabuye bakutumye nga weebagala paka wa muzeeyi Kabuye kala ba musibye mutya neeno muli mutyeyo mjebaleko kata ngambye ndeete bino gwani nze gundi kale kabajje bano bakubuuzeeko gundi mujje mubuuze ku mugenyi agenda bayita omuwala alabe naye tannamanya naye maaso batandika bakonectinga somehow kakati bwe yamala okubuuza banne kaŋŋende ti Jen muwerekerako munnaawe mulinnyeko mu bigere katono bakuba bakonectinga babagatta bo bwe temunnamanya kiriwo naye mutandika okwemanya okunyumyayo kaboozi era tebakkirizanga okome wala kubanga omuwala ono yayinanga okufumbirwa nga nteeka nga mbeerera kigambo kwesa ebisaamusaamu anti byonna balina obimanya nti kino kitegeeza kino era bye bimu omuwala alina bba mbeerera kati singa oleka tejjukira kawungeezi njogera sinywa guteese bamulese olwo ogusinywa guteese kitereke ngenda kikunyonyola wali mu maaso nakyo kitegeere kati singa mumuleka omuwala n'agenda distance bayinza okukemebwa kuba nabo omubiri mulamu kivubuka myaka 17 kyamaanyi kigenda okugira kisikoona ku bbeere bakabuukanje kanze bajja tulaba naawe wali eri ebigere 5 va ku lujja naye n'omuwala yabanga atya nga tasobola kwesembereza abalaba ennaku zino bakamba ontegedde bulungi ojjukira omuwala onaga yakulira wa ssenga eno akomawo lwa nsonga ssenga yamuteekateeka era kyangu nnyo taata ono okulaba omuwala ng'ali wa ssengaawe n'amwagaliza mutabani we n'amugaha jasooka okwogera ne kitaawe n'omukulu yes nkulaba akati omulenzi nadda aga kulikayo bali batya babadde ogundi babaddewo awo bannyaniriza bulungi kati abakulu n'abakulu ne batandika okwogerezeganya omutwalo tujja lunaku bwe ruti mujja bwe muti ne mugenda kati wemba simusiimye obanga n'omwala tasiimye mulenzi tewabangawo okusiima na butasiima that was bad kwe kwavanga n'enjogera egamba nti agenda akaaba takulema kulagiriza what's that omuwala bwe babanga bamutwala yakaaba yagendanga akaaba
oba tulabira obeeranga bulungi tukwagaliza mirembe agenda akaaba takulema tukulagiriza wadde agenza akaaba tabyagala naye omusiibula genda ofumbe batulabire yagendanga akaaba kyatwalirangako senga amugumye abe ng'akyalabawo feesi gy'amanyi bwadde kalayinza obba akaaba senga kamuyambeko mu nsonga ziri n'ekyokubiri ye omwana oyo ekitundu kye ekyekyama amanyi kikola omulimu gumu gwa kufuuyisa kumbe eri gy'alaga kati yena ate waliyo omulimu omulala gwe kigendako lutalo lwa Iran kati senga bw'atabaawo kumubuulira nti kino kirina kuba bwe kiti wadde baba baabimugambye walubeera yakatwegattako era agala kati wane wasooka ndi mulenzi kozi mulenzi abanseera mbekeka omulenzi talina bamuyita kati bw'aba tannawasa bamuyita omulangasi nga sinnalyako waliwo kimuyitibwa ekyo jakwongera okinoonyereza nkirabe kati omulenzi ono tamanyi siryangako n'omuwala talyangako ate nze jjankulira kojja teyambuulirira tekisoboka kojja aba yakugamba kasoba ng'ogenda mu eyo ensonga kojja akola omulimu gwe nga n'erisenga bw'akola ogugwe olwaleero mumusinga ne bakojja bamwe okumanya ebyo ebintu senga kuwakka muwangaala tetukozesangako ku bintu byammwe bino walinga oyita bwoti n'oli ettugunda n'okkirira ali n'oli entuntunu n'oweta bwoti n'oggukira ku ffene kati byatabuka kati dakiika 2 ng'otabukira ng'obeerera ddala okula oli kugambye obeera still kyova twabaleetera Shalom power abateeke mu power andi mwe ekizibu nti ate mwongerako kiri nti paka last neighbor yataasa muntu mutuge kati neighbor jadduukirira abali mu ssanyu omugole anyoka kasambu jenji gye kyekyo kakati olaba okulabira bwe kwanyumanga bandeetedde omuwala musooka tebatuwaamu kadde kwogera before we go further omulenzi bwe yaddanga nga bagamba omuwala akuwerekedde omulabye mbwe mulabye yagenda okuba mukyalawo bwe mba simusiimye tekyabangawo nga tomusiima otya ne taata ono bwe yakulabiranga yalabanga muwala mulungi ate bo tebaafanga ku beauty eno tolaba obuzibu kyovola basudde yagamba tuwase enju anti the challenge is mbabali anti ekireese obuzibu n'obufumbo breaking up muwasa beauty na figure muntu talina mpisa tamanyi bantu tagenda kwagala nnyoko tagenda kwagala bannyoko talina mpisa ayina ebbina talina mpisa ayina balirira ku sowaani ki ebbina lifumba emmere likola ki liweesa ekitiibwa mu bantu omukazi azze ayina ebbina naye emmere mugirya mulya take awo every night nanki talina bbina naye bwe mba ntambula nze kamoga ku kkubo bwemudde eka ne luba oluyombo lutalo olumu osulana mu ddiiro oba mu mmotoka kati ekyo ddala ki bali kyekiri kye baaleeteranga ne bagamba omuwala wadde simu ate genderera nnyo abakyala abatudde mu maka g'abantu si be balungi abayitiridde babeera basaamusaamu abalungi kaalaala okufumba kitera kuba kikalubu nnyo bafumba kubanga bo baba beemanyi tubalina naye omuyimbi yagamba omuganda agamba obulungi si ddya tebufumba bw'otateeka ku bbali beauty eyo kiringa omumbejja okimanyi nti okumutwala baga nti omuliraanye tebaga nti okumuwasa waliraana omumbejja era omumbejja ssebo anti ate naye bw'aba mu maka bwe tuba mulaavu tuba mumbejja ddya ayina okuddira obumbejja bwe n'abusse ebbali akuwa ekitiibwa nga bbaawe omumbejja agwe yakawunga kyegamba nti biri byonna byonna biteekewa ebbali bibeere mu kitiibwa eky'abantu kye bakuweebwa ebyo naye mu bufumbo you a wife you have to kneel before your husband olina okukola buli kimu kyonna ng'omukyala bw'akola ki bw'okimanyi nti baga nti omumbejja bwe yalwalanga nga bw'omutwala mu ddwaliro gw'onnyonnyola ate nga togamba nti nno wano wamuluma ogamba eriiso lino linnuma wano bweri mubeera buluma nze ng'onnyonnyola ye mbumulekera mukwano kati kyenkulaga nti bwaddira ebyo kiki kyentuukako ye beauty erimwe gye mufa nti bwoddira ekyo n'ojja n'okikuba omusajja obulungi bwo nolowooza nti bwe bugenda okusibira mu maka atuuke nga amagulu otadde ku mmeeza ayina byakutte musajja watu n'emmotoka ayina agudde buutu abijjeeyo takomye kubijjayo ayingidde nabyo ani abalina okubijjayo omukyala buvunaanyizibwa bwo tikkula omwami wo
va kuguno omulembe gw'emmotoka omwami bwe yabanga akyama bwati wali bw'oba toyina baana godduka okumutikkula byaleese bibyo nzeyimba baba abireetedde ggwe abakazi mumwasa mwabajjawo twagala kukola kisoboka okuddayo ku bakyala bwe ndeeta ebintu mu supermarket nga bw'obisitudde bw'oti toteekeddwa kazooba kanyamuhanga era kimuvunaanyizibwako n'okkubuuza tumanyi okugwa nabyo neweteeka ku madaala akubuuza mu bbuutu waliwo ebintu ebivaayo bw'abanga tayagadde wadde embogendo kyekinga ali kazannyo ke kajja muyitako olw'obufumbo tebuliiwa nti gwe tebuliiwo olwa nti olw'obugenze gw'ogenda tagalamuuko katono bwe kati weegomba oluwala nga luweereza mmere ku akeedi nga lwakula bulungi oluwala olwo nga lwakulira gye baalutendeka bino byeggamba ogendeko ewaalwo ng'olumugulidde bwa ice cream weebuti ne kayogati naki ayaayaana abikuggyeko nga nofukamira afukami omutima gugenda kwesika luba lufere ogambe nedda luba lufere oyo yamanyi bwe bakwata omusajja ayiri namatovu yagamba yali namatovu yiga bwe bakwata omusajja bw'oba wali Sophie Nantongo yes okunoba siye ansa wabula kyonoonya kubanga ne gy'onoolaga ogenda ssanga matiriyo y'emu omusajja baatubumba mu bbumba eri kuno molding eno n'okufinishinga kwe kwawukana ne ffenna tuva mu bbumba limu twagala nnyo obwetoowaze omukyala atuwa ekitiibwa alaga nti omusajja musajja n'akusukkulumya bagamba mbu omusajja omwavu yagala ekitiibwa n'omugagga akyagala lwakuba muba temukimuwa n'atabifaako kwakisuubira nti Michelle Obama asobola okudduka mu mmotoka ate muganda nze ndi ku kalica ya wano era n'abakiga sibaliiko n'abadaama sibaliiko n'abalugwala sibamanyi nze ndi ku kalica ya wano byenkugamba bya wano mu Buganda yes n'ebusoga kuba bwe bukojja bwange ebyayo nabyo mbimanyi okuwa omusajja ekitiibwa kye kikufuula omukyala agenda okubwangaalira mu bufumbo obwo omusajja ayingira n'ebintu paka kunoonya waabiteeka nga gwe gwabireetedde oliwo kivyala bakaza in fact ne maid si yateekeddwa bimutikkula you the wife nemwe mulowooza emikolo gyaggwa bankuba embaga akati wenna otudde enjala zikulinga ekinyonyi wenna oli oti oli ku ssimu ate nayo yagiggulira iPhone 15 soba 16 oli oti welcome back we'll be back but there's some food there in the oven no. Civilization tetegeeza busiru omulembe tegutegeeza busiru kola kyoteekeddwa okukola otambule n'omulembe bwe kibanga omusajja olina kumutikkula nga maid awaati omusajja emmere nga wooli I was kind of tired no. Aunt Rachel then tosobola kubeera tired to an extent kale bw'oba oli tired n'akaboozi maid akamuwe andi munnaffe okooye kati maid omwami ogira omujjulira ku by'omu kisenge nze nkooye awo batabuka kigamba nga bw'otabuka ku ekyo ne responsibility zonna ezikwatagana ku mwami wo oteeka okumanya stocks gy'agenda okwambala omukyala essaati oteeka okuba ng'ogimanyi gw'oyawula omusajja nze yeenoonyeza stocks okubamu tuzambala kati olaba eno yakigubaguba sobola okwambalirako efaanana bweti kigubaguba is what anti kala mwe gye muyita gure ye kigubaguba kale oba kikuusikuusi kyangu nnyo okwambalira n'olaba nti eno tefaanana mpale wano kati watya nga nayambadde efaanana bweti n'eno olaba bwe nswalira mu bantu omukyala socks ezo olina okuba nga wazitegese n'ozigatta wamu si kwambala maaluuni ng'ate kugendeddeko bbululu kati jjukira abamu tuveeka ku saa 11:00 obirabira ku mulimu ate ffe tujjamu engatto mu studio tunooti nga buvunaanyizibwa bwo omukyala eyawasibwa nga wateekebwa basenga mukole omulimu gwammwe era nsanyukira nnyo senga kitone ebyo byayogera bye balaba ng'abavuma bye bituufu bye balina okukola yes tega gwagira nalongo kitone nnyo agende mu maaso kwali kwe siva ku ye kuba byabagamba byebituufu naye tebikyakola anti ebutakyakola kyovola obufumbo bufiira mu gundi mwana emmuunu mwami mbaba esule mutumbu ayagala kufumbirwa abantu baagala ssente and independence sovereignty bill yayita abantu baagala bwetwaze beerawo ne ssente zo nze nja kufuna akola eby'omukyala nja mufuna ate buli musajja ajja mufuna nze nkubuulira naawe kennyini ojja mufuna
Teri yo musajja atayagala keya na attention ya mukazi. Buli musajja. Mama gojje otuule boti ku dining. Maid ampe mmere nga woli. Lwaki? Ono muyambi waffe mukozi waffe. But it's not a big deal. Wabatoliwo. Well and good. Sisobola kugwa muntu amunga maid wakola ki? Naye bw'obaawo toteekeddwa na kutuma. Ne bw'aba yagibeze eri gwogi situlo gireeta ku mmeeza. Ate otuulewo omuliikirizeeko. Baffe. Mwami talya yekka. Yabikola bukanaga. Ebyo bw'onoobikola ne bw'aba mwami wo tannaba kukyala. Omwezi ogujja agenda tandika. Mwami talya yekka. Tegenda ng'agiridde. Anti kati kyekyo. Banyinammwe bye bagenda okudibira. Bakomewo ewammwe mu maka gammwe. Mutalya yekka ateeka mu lubuto lwanyu. Beerawo bano olunaku lutambudde lutya. Kati okumanyi kyova bwe nazze wano okola tonnawummulako. Ne mukulasana. Tonnawummulako akola interview nga 6. Ogenda tuuka eka ng'owulira otya. Ayo gamusanga ali ku Netflix. Naye bw'abeera naga lugenze lutya olunaku. Gundi kintawanyizaamu ono abadde mu bangi ate oli tazze n'omunyumizaako. Naye yali ku ssimu eno olya mmere tegenda jjukira okyalina n'ebirowoozo ebitatambudde. Aseno yawangudde owulira ennaku. Kakati kati nakino nakyo kankikubuulire. Ne bwe baba bakuwasizza ng'owagira Arsenal omwami nga wa Man U bw'otuuka awaka mu bye waakoogedde kyukira okwagala emirembe awaka ndakumaniyo. batutegeeza nti omukyala akyuka ebitundu 65 senga afumbirwa ku buli 100 ng'adda ku sayidi ya mwami. Yensonga lwaki omukyala alina okyusa eddiini adde mu y'omwami. Ennaku zino abaami ffe tukyuka. Kati kyo mba sikitegeera. Gwe wampasa. Gwe wajja ewaffe n'enkwanjulayo. Rwavu. Oba nze yajja n'onnyanjulayo. Bwe mba mpagira mmaniyo naye mpasa omukyala nga wa Newcastle kimukakatako automatically ave mu lube lwa teta. Wabeera essanyu. Kubanga kateeberezamu ku mbiranye n'ebaddewo ng'omukyala wa Arsenal omwami wa Man U. Omanyi nti n'akaboozi tekabaawo. Olw'okuba Man U ekubye onaawulira bubi. Arsenal olw'okuba bagikubye oli ne yeekulumpa. Muyina kubanga mwenna muwagira eki. Tukaaba lumu twangula lumu. Kati ekyo nkuwadde ekyokulabirako eky'omulembe guno. Kati ddayo mu bintu byonna. Empisa kati kankugambe ne kino. Teriiyo mukazi atasobola kukyusa mpisa ze bw'abanga omusajja oyo amwagala. Kati kankutegeeza ne bw'oba wawasa mu kiga ng'ewaabwe tebafukamira. Bw'aba yasalawo okufumbirwa ng'akwagala ajja fukamira asinge ne Nakirijja azaalibwa mu Buganda. Kubanga yakwagala ayagala ne byonna ebibyo n'abyagalirako. Yes. Kati yafukamira awulira nga kyangu na nnyo. Naye bw'aba takwagala ne bw'oli kimugamba. Omukazi wamuwasa nga tayagala bantu naye nga gw'oli muntu w'abantu. Bw'aba akwagala ajja kwagala abantu bano. Bw'aba takwagala ajja sigala ng'abagoba. Era genderera nnyo gwe yawasa omukyala. Bw'aba ali rigid nga teyakyukamu ku bye yajja nabyo takwagala alina kyakubalako. John and Jane. John is my dad, late. Ate mom jali Jane. Oh. So John and Jane events planners. Yefe. Mikolo tugitegeka. Ba service provider tubayina. Buli kyonna kyolowoozaako. Buli mukolo gwo. N'abaka video aka TikTok ng'ogulidde omuntu agenda okukola omukolo ebintu. Bulungi nnyo. Tubi parkinga. Emmotoka bisula biri. Sikuleebuuka nate ennyama eva mu lufula tuyakumakya ani anaakeerayo. Ebyo byetikkule. Tukuwe service ennungi. Naye kiri kye twogeddeko kireka tetukimaze nayo ebintu ebiri ebya civilization ebituleetedde okuva ku mulamwa bingi nnyo. Gwe n'olowooza nti bwe nnaba sinnafuna ssente zigaba migaati kyalo kyonna tujja kukola mikolo. Ogwo teguba kwanjula. Nedda ekyo tekikkakatako kubanga mu bulombolombo obukolebwa mu kwanjula omukolo gw'obuwangwa tekiriimu. Waliwo Sezaala yagaana omutwalo bakkanya emitwalo 7. Omwana n'aleeta 2 n'agaana Sezaala. Anti kakati ekyo nakyo tuddayo era ku bazadde ne tubabuulira nti omwana gwe wazaala bw'oba walowooza nti nno yagenda okubbulula yagenda okuwonya obwavu bw'obaddemu. Kyekiri Pasita Lwomushana kye yayogera. Kitaawo talina nte 10 asaba mu bbaawe nte 3. wabajja abazisobola si gwe abatageta audience. Anti kati
kati gwe mu bukulu bwo oyina emyaka 6 toyina nte 10 ate osaba omwana z'okuwasa taata wange aba akoze eki kakati ekikuba n'ayagala kwebbulula abonyeebonye ekimala anti kyekizibu gwolooza ebyakulema ogenda bifuna muwalawo kati kigasa kyokwewala yeewola n'atuna ne kapoloti n'aleeta enzita ezo z'omusabya 2 ne baddayo nga bali mu kazigo bapangisa nga n'ekyokulya tewali naye nzatwala omwana wange sijja musaba kintu kyonna kati nze nsaba busabi Mukama mpa obuwangazi abaana bange batuuka okufumbirwa nga wendi omwana omuwala ajja ŋŋambe mwami wange ayagala kujja kwanjula nze mugambe sooka omundeetere wano ajje nga bwozze bw'otyo tuule muvubuka oli otya mubeerawa batuzaala bukotaawo nti ŋŋamba gye mubeera n'ono munno tupangisa kisaasi okola mulimu ki bakozesa weekozesa taata ndi mu kibuga omwo screen guard oyiriba ye taata kati bw'obanga bakyakozesa ng'opangisa lwaki oyagala kwanjula balijagala tukifula official taata anti nsobola okugenda mu kyaki ofaayo nze bwe nkuwa ebbaluwa ekukkiriza okugenda ogattibwe olidda n'oyanjula nga weesobola tofaayo ogenda kukola bwoti genda ojje n'abantu 2 mugenda kujja kukyala mukolo ogenda kuba mu nju nange nja tuteekawo wano abantu 3 tubeere abantu 5 mujja kukyala naye nze ngenda bbawe ebbaluwa ebongerayo kuki ogatibwa bwe muliba mufunye ne bwe ndiba siriiwo muddanga ne mwanjula ng'oleeta bbaluwayo nga nkuteerako mukono nga ne mu kkanisa oba mu kereziya nga mukuleetera mukuwa kubanga bw'onoomugamba nti lindako osooka ofune ayinza okuba tayagala genda mu bufumbo butateredde nze kankwerulire ekkubo lyonna erikola ki ojojo n'emizizi ko kubanga nze ngamba baali nze wa John and Jane sirina kyenteeka mu mwana wange kyensuubira kujjamu kubanga sirina bukakafu oba ali nga nze oba obutantuuka oba okunsinga kati sirina nnyo kye mmusuubiramu wabula mmufubira bulamu bwe butangaale aleme tuuka weetaaga bbaluwa ye 6 nga tagirina naye ebyokugamba I'm investing in my kamuwerere alinyamba mbukadde tolina sure tolina garanti bukakafu obwo kubanga bangi betulabya bayina ebbaluwa nga basoma ng'anoonyeza omulimu tagulaba n'atandika kuyiriba busawo nga yasoma busawo bwa dokita ng'ate atunda busawo ku hamu mbo yasoma busawo bwa dokita kati atunda busawo ku hamu nga si mu bubi naye nga kyekirimu busawo kati kitegeeza ali naye mu kusitwagolinga bulamu butambula atajjukire gwe yamuweerera naye akyali mu mbeera bweti kati kitegeeza gwe kyomuteekamu muyambe obulamu bwe butangaale era tosuubiramu kinene in return bwe kiba kizze yisa emikono muki maaso naye toteekawo mbeera nze okujja okundeetera kino njagala fuso era nja kukubuuza mwana mutwalo ki gw'osobola okundeetera yogera ne munno kuba ye omuwala aba amanyi obwetaavu bwa taata nenfuna ya bbaawe taata tanka ajagala naye tetugisobola naye ate ayagala kano bwe kati nako kamusanyusa ko tukasobola ketuba tumutwalira sezalanga omwa iPhone 20 ngulid mukwati ukitegeera naye ebyokuteekawo olukomera omwana nadde naga kakati nandigenze nate omutwalo bansaba nte 2 ate neno otwala ebirabo bino ebirala kuba tasobola leeta mutwalo gukka sijja gaba nti nga nange sijirina ukitegeera so nze kyensaba kimu mukama mpa obuwangazi ndabe ku baana bange mbagabe ng'agaba ebinyeebwa anenze sister wange atojja mutwalo otyo omwana oyo sinya kati kyekizibu twa iPhone 15 kitegeeza mwamuteeka mu sente bulungi mu nga mulina bye musuubira sister wange yafuna 18 mu senior 4 which is okay obongo kakati ne tumwa iPhone 15 gwoveri otwale butwazi aba olimbyemu kati oyagala baleete ki sister wange fe twagala bintu bingi just make sure at least ekisooka ddala sagala kuba sister wange ekyokuba ekyo kirala ekyokuba kyo kankikubuulira nze nzekka asobola okukuba mutabba wa muwala wange nga tusisinkanye nga wakubye muwala wange nesanga nga bwekusanze bwe nti Kaweesi okimanyi nti wakubye muwala wange nannyonjo nonkuba ngumi twekube naawe owulire bwe bakuba bwe obulumi bwofuna ng'okubye omuntu ate nze nakuwa ngoma how I agree with you yes njakuba kati twekube
kati bwakulinnya engumi ejamanyi nenze onkuba bwe twalwananga mu butongo ga nkuba ekyamanyi ekyobunafu okuba waki wuyo wajjanga bwe wajja ne mukuwa kana ate omutuusizeyo ofuuse ngalabi abasajja abaavu bafuga ng'okuba wa abasajja abaavu bafuga era bigambo byensembayo wano okugamba obanga ofunyemu obutakkaanya naye mujje wanaaba babiri mumbuuliremu naye ebyokuddeeyo mboti mpula osambe sikuwadde ngoma sikuwadde mupiira obwo si bufumbo naye ekibuleeta byebiri obwedda byogamba ate kakati munaye omuntu taabeeko bw'ati ebyo bajja kukuba ebyaddala nga toyise mu nkola tegeera nti ono omusajja si mwannyinaze bw'oba tosobola muwa kitiibwa nga bbaawo muwe ekyabaabawo kubanga si kyangu fumbirwa musajja gw'osinga bukulu oba mulabe nga taatawo waakiri mutwale nga taata oba baaba bw'oba owulira ng'ekitiibwa ekyokuba omwami tekijjaawo waakiri muwe kyobadde owa mwannyoko mukuluwo naye asigala musajja nga ye musajjawo era mbala kubuuza gw'oleeta omwagala okyamuse bukyamusi ba mwagala mu kaseera ako okyamuse butuuliro nga paasi kuba okwagala kukyuka anti kati bw'oba onookyuka linda akomala okuggumira mikolo tugikola ate mu nkola entuufu ku TikTok yaffe kwetuli gweyitayo okosooka olabe bye tukola John and Jen event naye kati oteekamu Giant Zonto kati akyusa erinnya ku TikTok ate nawe ekyagaanyi munnaye ogenda nakuginnyambako Giant Zonto njagala liri eddala akajjira ku vidiyo nga libeere John and Jen kyagaanyi kati wano oteekamu n'osaakinga Giant Zonto oba osobola okulaba n'ennamba z'essimu kweziri bagiyita Shalom Nation abali ebweru eyo mutuwe emirimu kyokka bagoga oyo ajja kukola musajja mumuwe emirimu emboozi ze tusobola okunyumya ku mikolo Shalom yalikoowa mingi nnyo kubanga olwaliro tetumazeeyo na bintu bikyuse mu mikolo ebiva ku bantu abatadde atondako njagala tukole ku mukolo gwo abalongo abo tubakwate ku bantu yinza ozaala naye ate nze siri mwogezi wa kubalo siri musibi waabwe manyi bumanya ng'obuwangwa bwange oluddako katumaze okwanjula ozadde ati okuzaala kuzze ezadde lyabalongolizze anti lwali mbadde nkutandikiddeko ezadde lyabalongoli balizze ndaoja tugende ku mbaga ebikolebwa ku mbaga embaga luli tetwaginyumya twakomawo embaga twajogerako embaga twaginyumya twagiyitako buyisi tetugenda paka kasuze kati nja kukunyumiza embaga bwetegekebwa embaga yetuddako omwezi ogujja mu jjukira wano tutandise ku kwanjula nga tumaze okulabira abajja mutugoberera ebintu bineeno tumaze okulaba taata wakulabidde omukyala kati tuddako okugenda in fact tuve eno kati ke bamukulabidde okugenda wagendanga naani watwalanga ki tugende nga tuvaawo omulondo gujja gukya mu maka edda nedda abantu baalyanga ebintu ebibawa amaanyi g'ekisajja baali mbanafu bajjajjaffe no ebintu tebyabulangamu omulondo gwoloza guvumbuddwa ku mulembe guno ebiryo by'ensujju pumpkin seeds birifumuddwa ku mulembe guno byadda abantu baamanyanga bye balya naye gwe kimanyi bajjajjaffe baali waliwo ne musitulandoddo ali eyo kabakaddo basima kasiri musitulandoddo kasitooka kansooke enkuba essimu ne banfunye musitulandoddo naye mukyalo mpawa mwali akuba waluzanga asitule wakagaayangako bwoti obuswandi ekaba kakayirira nga kakambagirira kati nako bakasima busimyo kabanga era omulondo naye bwo buba butini obulangira bwako kakaawa nkamanyi kakaawa ako kekateekako amasanyalaze agatavaako nkya oyinza okukalya kati bagenda okunoonya mu myezi 3 okalyamu 2 musitulandoddo waali ku 0705271973 jangu ekyasikuda village mall wama John and Jen events planners ku 0702423982 ne ku WhatsApp tufune tutegeko omukolo bw'oba oyagala omukolo gutambule bulungi nga buli service provider gwoyagala kwali nga bw'otuula ku mukono si mitaafu mu kyenyi bana eriyo omukolo nga gukuleese mitaafu nga bw'otunuulira bw'oti ogamba kati oyo ate ye yakoze atya ate oli ffe byonna tubimanaginga nga tufuba nnyo okukakasa nti bijja mu ssente zo zennyini tetwagala mukolo kuggwa oli akkubira essimu tugamba munnange oyagala sowaani z'emmere 4
Nayo sinza sente ze tulina tujja sobola 2 mwaga. Abantu bina bonna baki. You people anti nga go minimizing invitation zo. Bwo yagala emmere ejjudde obulungi abantu bali. Inviting abantu 2 mwaga. Nze ngenda kola omukola. I think actually this year. Nesiga yasuka bantu 10. Nze noza nagenda nnyongerako bwongezi nayo kwanyira nali ngambya 5. Sagala abantu. Omanyi kirungi nnyo omukolo. Nayo ekireete ekyo. Nenda kola omukolo mu July nini tugongera paka November. Ekireete ekyo nakyo ndikikunyumiza nga tukituuseeko. Abantu ogenda abangi mu kwanya. Sagala nze abantu bangi. Nabo ndi bakunyumiza. Kale. Teruga tukona ko lwalo mbere bulungi. Mweraba.